Kumekutu ejenjawulo nga n'okusinga obukulu ye Kachumbali TV. Ogamba otya? Guliwo omuto ku gwonna. Ejja banno gye mito. Alina omuto teyazze. Kati ogambye ogusinga obukulu. Gino mitooto twegisigadde. Kampala wandegira muto nnyo. Ogamba otya? Obadde yalangambe ntya. Oli bulungi? Obadde ondaba otya. Olabika ng'alimu ekiwuggwe. Ekyaki. Soko obuuze kuba kulaba. Mbagaza ki? Alabika nga atidde. Oba yamala okwogera luli gravity yamusindikira obubaka. Sebo. Kati abatulamba buuze mbagaza ki. Mbwe mbabuuza aho mulimu tane banga tuli mubi. Mbakolere ki? Obagumye obasabye. Ensisi yakusabya si yagumye. Si ya amaanyi. Akusinga amaanyi ng'akujjako kyoyina naye ng'ofuna gw'osinga amaanyi ng'omujjako kyoyina. Oli musajja wa amaanyi era yeebuzibwa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye twagala otubuulire ku nsonga ya tutandike n'omukyala Mama Fina. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti Mama Fina yafuuse buloga. Eddagala yalisuddewo. Buli kimu akomentinga. Omuntu alina omusango obuzibu bw'akomentinga ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga kuba is a good citizen. No Mama Fina ayina ettaka lye yaguze. Ayina ettaka lye yaguze oba lye yasenzeeko. Nga tayeebuuziza ku batuuze baako nga tamaze kukola research ku batuuze baako. Ettaka eryo baliyita TikTok. Eyo app eryo ettaka lye bayita app ya TikTok. Bw'otomala kwebuuza ku batuuze baako oyinza okugwa eddalu. Mama Fina bwe yagendayo mangu n'afuna likes mangu n'afuna ne bafollower mangu. Yalowooza kiwedde. Era yalowooza nti kati ku app eyo yasingako. Okitegedde? Bwe bwente omulako ku app eyo era twali. Naye afumizaako ebintu bimeka. Bitono. Olina okwegendereza nnyo ku app. Abategeera ku app ya TikTok baliko 0 5. Abategeera? Abasinga ku TikTok tebategeera. Abaagala ebitegeera baliko 0 5. Kate ebisinga otambula ku TikTok nga byo biri awo nga toyinza temuli makulu. Biri 90 by 95. Toyinza kitegeera mathematics wa mugo. Kakati abategeera baliko batono. Abatategeera baliko baki? Bangi. Ate tosaba basinga. Mama Fina app eyo babe yamunyumidde nnyo n'ayagala agifuule ekyemisana kyaggulo kyankya. Egenda mulesaawo ebintu bye. Mama Fina mulaba nze nandigambye twandifunyemu ne twesona ne tumugulira kamera. Natandika okubloginga. Mama Fina ayingidde obwa bloga. Oba bamunonya ku buli nsonga be bamulekedde obuzibu. Nsonga ki? Kati yakasaba okukomentinga kamiliyoni. Nsonga ki? Ekibeerawo kyonna nga ICB famu. Gwe weebuuze lwaki Mama okukomentinga kakati nawudde yagudde n'aba boda ticket. Gwe lwaki saawa zino Mama Fina kamiliyoni yamuyita luli n'amuwa eddagala erigoma enkuba. N'amugamba jjajja musooke jjajja kiwanuka towanula nkuba kugundi kushoya munno. Okitegedde? Lwaki ova anti kakati Abaganda tugamba ekiswazo omugagga kusese mantula. Ekiswazo omugagga kola ki? Kusese mantula. Omugagga ajja n'akwewanirako nze enkoko zantama, ndya nkoko, ndya mbuzi, ndya mbizi. Kati aba ali awo ekigero ne kimukula ki? Alusa ne zimuluma okugira atana sentula. Ekiswazo ekigwa ky'omuki? Nyini kigwa yakiweebula kiriramu mwanyi. Kati Mama Fina okuvaayo n'agamba kamiliyoni, lwaki mwogera kamiliyoni ebyo bibaawo? Mama Fina musawo ensi yonna gwekola ki? Yandiwadde kamiliyoni eddagala negema enkuba ng'enkuba tennakola ki? Yandi kubanga empewo zirabira wala. Zandirabye enkuba egenda okutonnya ku soya Mama ya kamiliyoni. N'amuwaako agema enkuba kamuwugula. Enkuba abantu ffe twawugulanga enkuba. Nze era omuzira teguyinza kutandika kugwa nga wendi ne kuba gusika kukyago. Oli musawo. Ndi musajja teka okumanya science. This is a spiritual gundi omanyi oluzungu luno naluleka mu kyada kyebata spiritual power of spiritual kyamanyi gaki spiritual power ekyo kijja ku kalicha gyokola ki gyosinziiramu ne gyovaamu. Enkuba bwe yatonyanga emuzira ne gugwa twaddiranga olusoggo n'olusogo olumanyi n'oluzinga n'oteeka mu ccupa n'oteeka wakati oba n'oddira ekinu n'okiteekamu omuseguzo n'okiteeka wa enkuba bwe yajjanga yakibuyaganga ng'okwata omunnyo ng'oguuba ng'okasuka twala wala wano tukola ki vaawo otegedde ensanafu bwe zabalumbanga mu kiru ng'okwata akambe kannabuzaana akaganda bwe kati ng'okateeka mu kikopo ng'oteekamu amazzi ng'okasimba ensanafu ziva mu nnyumba nga tolina kyozikoze
kati kumpewo mama Fina kumpewo za mama Fina eziraba ziti zimyanse zijjanjaba n'abali ebwe empewo erinnyira ennyonyi n'akusindikira eganda ali okumpi ejjanjaba bakadaama kino kati mama Fina ali nkuweboola kiggwa yes ye tayogereko simu na Uganda tayogereko yagalako shogaba Mafina ye mugezi kali ku show yandisa nnyo okwebuzibwa ku show wandigenzi wa Bitex n'omugaba mukikola mutya muteke ebivulu enkuba n'etatonya banawa nipozinga mwembuzi kubanga mwandigenze wa Bitex ne mumubuuza kikola kibwa kitya omuntu wateka ekivulu enkuba n'etatonya bivulu bimeke byola bya Bitex nga bifudde enkuba byo byabajja kati kibaga nti obutebuuza butambuza amazzi ekiro mama Fina ekyo wandi kibuuse so abantu bajja kwebuuza nti nno mama Fina ensonga bw'ebeera evuddeyo n'agyogerako lwaki mumujajingira nnyo mu ky'obusawo mama Fina omanyi nga ki omanyi nga musawo kati mujajingire mu ki avuga piki bamuyita bati asika kyabati bamuyita bati bamuyita muna kubanga musoga abasika chapati baba soga gwira bogenda nga tuli musoga n'ogenda mulimu gwa chapati oba mulongo 5 musegedde kakati tosobola kuŋŋamba nti mama Fina musawo muganda mama Fina oyambye abantu bangi mama Fina ki kyateekeddwa okukola mu ggwanga mulowooza kusawula abantu okusawula kitegeeza kubba kitya si kujjanjaba abantu kujjanjaba tutemanyi Luganda nze ndi muganda neddirange mama wanjovu omukyala azaala jjajja azaala mama wange wafumbe azaala taata wa Lugave siinako wadde akawakatirwa ndi muzukuba abakazi Lwendo Ssemando akawoya atudde mu mpenyi ndi muganda okusawula kitegeeza okubba ku muntu ssente nga by'omuwadde tebikola ki oyo musawudde mama Fina ekituufu akola ki simanyi sigendangayo abantu bamumanyi nga musawo ow'ekinnansi anti ow'ekinnansi kati mu lulimi olusawo tetugaa nti omuntu oyo musawuzi baba musawuzi aba mubbi kimuyita obufere tugaa nti mulaguzi mujjanjabi magezi kigoyinza omuwa obudde mama Fina bw'oba olina ssente kwata ssente okole TV ne radio nga ggwe akulembera abasawo abaganda baaki ab'ekinnansi oteekeko osomesa abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda bonna singa mama Fina yakola dda TV olina TV gy'omanyi nga yabasamize naye abalokole bakoze ki balina TV abasiraamu balina ki twandisuubidde mama Fina okuvayo ku ssente ezo zoyambamu abantu abatakujjukira n'abatasiima n'ozikolamu leediyo ne kubangako pulogulaamu zaaki bw'otwala oluyimba lwo ng'oli musamize nga lwabalongo ku leediyo tebalukuba ne ku TV tebakola ki kubanga ezisinga z'abalokole basiraamu osegedde mama Fina twala tuveyo tugambe nti mama Fina atadde leediyo mu Uganda akunze abasawo banne bataddewo leediyo ki mu Uganda basawo basamize bameka abakola ebivulu mama Fina bateekamu ssente Asana Enduga bato omu bantu balina ennyimba ng'oluyimba obulyako ennyimba z'abalongo nga abayimba ennyimba z'abalongo beeza emisamba nga bapromotingibwa naye ate nga mukama wabo balina ssente mama Fina vayo okole TV nga banaleeta oluyimba nga nyimbye ku musambwa njadde okuba kuki ku TV yo tojja kungoba nja kujja nange n'obusawo Obuganda ng'ogamba nti oyo mulungi nti omufere tetumulangira wano nti omuntu bajja ku TV ya mama Fina aba muki mutuufu omusawo oyo kitegeeza buli muntu anaagenda ajja funa obulungamu neki n'amazima okitegedde bino byokola oba point eno gyoyogedde abantu tebalowooze nti n'obuddeyo mulwana ate mama Fina mama wange nze mama Fina yali agabiddeko muganda wange bodaboda emitiyana gwe mama Fina omulabidde Kampala nga biyenje nze mama Fina namumanyira mitiyana nga mbeera Kikonge nga mukulu wange abeera Buswa Bulongo mu Kibaati mama Fina yange nedduka emitiyana nga alinawo ne bodaboda nga azibagebera abavubuka simaba kati akyakikola edduuka lyalagawa simanyi kuba syabeera mitiyana kati ndi mu Kampala ate ne gwe yagabira bodaboda yagaggawala kati akola ki yakola n'ekibanda ky'embaawo akola ne keesi kati nze sinza kwerabira mama Fina nti alina contribution gyateeka mu family ki yaffe si mulwana njogera mazima nze ndikakira kambuzi tekabikka bwerere bwa mbuzi oba tunenye bano abamunoonya buli kaseera akatalina advisor mulungi omanyi bw'obeeranga ne boosi wo ng'omuti ate ng'omuwa ekitiibwa ogenda musuula abamuli ku lusegere bamuwa amagezi bw'obeeranga ne boosi wo ng'omutya ate ng'omuwa ekitiibwa ogenda musuula kola keeki mutye oba si kyekyo muwe ekitiibwa naye nga tomutya totyanga boosi wo muwe nga kiki
oba banoonya content. Mama Fina bwagwa bakozesa bagenda kugwa kubanga baba takyayingiza ssente ajja ssala ku bakozi. Bosi wo baba ne kampani ng'omuti ate ng'omuwa n'ekitiibwa otyo mugamba ensobi. Kampani buli webekola ensobi mugamba yes boss naye bw'ova noga boss kampani ogiradde mu family ssente ozijja mbozitwala mu bakazi ne yeegwa kati n'abaana abagobye ajja kudda oluvannyuma ng'aguddagayo ekyansuula kimutabana mwana yakikola ki yakiŋŋamba yeekyusa ddemu akole akuyite. Bosi wo bwagwa naawe oba ogudde bw'okolanga mu kampani nogamba kasayi oli yamanyi naawe ogwa kuba ojja ssente zirabire abaana bo naawe kikubeezaawo. Kati abaliranye Mama Fina batamu advise kuva mu social media ezo za TikTok zaffe abanoonya emirimu bwe nja ne nfuna follower ne nnangirako Mama Fina omulimu guweffe aba TikTok tukulangire nti ngende wa Mama Fina akole ki akwakalanga kati sawa za kati bwogamba omuntu nalabye musawo ku TikTok aba TikTok babbi Mama Fina mwakola ki mwagendera bw'ovuga emmotoka ekiro bagamba buli abavuga emmotoka ekiro bakoze eki batamidde naawe bambi ava okusaba bagamba okoze eki otamidde kati bagamba abasawo b'oku TikTok social media baki bafere babbi naawe mwokola ki mwogendera gwegenda obuzima Mama Fina yakutuuza yakusamiza yakuzaala mu lubaale ali ku TikTok naye waayi TikTok eno ani alina ogibeera kuba twalabyeko n'omwami gwe bayita musinguzi olina otteeka kyeki yani watoyo yakoleddeko live sex nga bali ku live n'akola sex kakati kigambye nti abatogerako baliko batono naye nze mbadde nsaba Mama Fina okubeera ku TikTok si kibi naye ateke waliwo content gw'oteekayo awobeere wa managingira TikTok atafune ne pyala Bayibuli egamba tuzibu okuma kino kisigenda kyogera nga sigamba ye naye bati nkigamba Bayibuli nga bwegamba kati sigamba Mama Fina Bayibuli egamba tukizibu okutegeera omuntu omusiru paka ng'ayogedde ate n'Oluganda lugamba nti enjogeza yogeza etuuka nyinimu ku muki muze gobeera oyogera banange n'oyogera nnyo njagala twagenda ekyotera bane nasanga akola kali myaka 18 ogenda okwekanga mukoddomi wali awo mukoddo sister bulaza wani wa mukazi we ng'otuuse ku muzeego nti oli mwenzi mulya buto Bayibuli esimbuliza ebigambo by'Oluganda n'ebiteeka eri naye tutambulira awo neka Abaganda bayidayo enjogeza zaabwe etambula nnyo ne Bayibuli nti omuntu kizibu okutegeera entegeera ye mpaka ng'akoze ki era kizibu okumanya omusiru mpaka ng'ayogedde omuntu bw'osiika tebamanya kikuvaamu waliwo amanya Mama Fina senga akuyita osobola omuwa ku magezi engeri ayinza omanaginga mu TikTok Mama Fina alina abagezi balina okugamba abasinga nange nze simanyi babeera bamutuusizza ku ekyo nze simanyi kumanaginga TikTok kasenga akuyita nakuwa obwa advisor teetaaga kumpita nze Mama Fina mwetaaga mu Uganda Mama Fina mwetaaga osinga minisita Mama Fina mwetaaga osinga minisita Mama Fina mwetaaga osinga ba MP songa lwaki omwetaaga okusinga Segirinya ali mu kkomera yalina eddwaliro Kawempe tera teyamba bantu ba MP kyabavaane baga katireko munnaffe ali mu kkomera tuteekemu eddwaliro eddagala balitunda n'oditunda tebaalitunda balijjawo we understood minisita kye yagamba mbutuufu minisita Luther Achenge yandivuddeyo n'agamba bino katukole ki katuyambeko egundi eno ekole ki ntera mu kagiraasi baba ntera mu kagiraasi yandivuddeyo n'agamba katuyambeko ki ku ddwaliro ya Seginya tuyambyeko ku service kati Mama Fina asobola okuvayo n'ayamba abaki abantu ekitali kibi kuba nze sinatuuka nange ndi mufuna mpola noonya mmere yaleero ntambula nsamba buveera nonde sente nensambira obulimu eminyira leero walonzeeko meka byaganye nkuga nonda bulimu minyira ate nonda sinaba nange kuba buki Mama Fina nga tumumaliriza omwami